I know people are like, just keep quiet and leave them. Nchimanya abantu bagamba siriko baleke. But no, church. Your wife came here every Sunday. Nga mukyalo yajjanga wano buli Sunday. If we're such a terrible church, tumu obukadde bubiri oba kanisa yaffe mbi nnyo. So Eve Ssenyonga came here. Singa omukulu yajja wano. Picked money. In most cases, it wasn't just 2 million. It was even more. Because they were going to take the church and the TV station. And my father said, nobody's taking churches. Baganda bange nga tuli mu bintu ensi eno ng'egenze mu maaso n'okubeera ng'efuukuuka. Omuntu yeebuuza wa wemmanzirukira mu balyoyi b'emyoyo ebiriyo byebyo ebiri mu bafuzi ab'ebyobufuzi nabo ebyabwe si birungi. Enkya y'olunaku olwaleero Robert Kayanja Jr. Pastor avuddeyo nno n'addamu omusumba abadde atutte ebbanga emyaka egisoba mu 10 ng'avuma kitaawe Robert Kayanja Sr. ng'amulangira okulya ebisiyaga. Olwaleero avuddeyo n'amugamba nti gwe nga gwe mukyala wabadde ng'ajja wano bwe wagenda mu maaso n'okubeera nga weewola looni ate neekulema okusasula ne baagala otwala TV ne church taata n'agenda mu maaso n'okubeera ng'akuyamba. Nkusaba video eno soko jimpere like nga bweri enkola yaffe etambulire ddala etuuke kwegwa ndyagadde agende mu maaso n'okubeera nga agifuna. N'ekirala subscribinga munnange osharinge n'omulala at least tukuze channel yaffe eno ate oba oliawo tutambuze ensonga. Ate bwe tuti bwe njagala tukatandike olunaku olwaleero kankwe ku bigambo bya Robert Kayanja Sr. ate oluvannyuma ofune ebya Ssenyonga amazima matuufu njagala tubeerenga tuli balanced nnyo ku nsonga. Come on, put these things as big as you can. These ones. We've been in the same place for a long time, and nothing is changing. What are the awards? Semaya awards. Oh God, we want annual awards. Father, make us exemplary leaders. Difference makers. By the power of the Holy Spirit, we pray for an anointing of excellency. Naye baganda bange ekituufu buli omu yandyebuuzizza bino byatandika ddi mu mubiri gwa Kristo. Ephesians chapter 6 verse 12 Bible yegamba nti for our struggle is not against flesh and blood but against the rulers, against authorities, against the powers of this darkness, of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly rhythm. Tetulwane na mubiri na musaayi wabula tunalwana nabo abaami oba abafuzi ab'amasaza n'ekizikiza. Lwaki nga ffe abakristo abaana bakristo omusaayi gwa Kristo omubiri gwa Kristo gugenda mu maaso n'okubeera nga gulwanagana nga gwesongamu olunwe? Baganda bange teekawo ka subscription ate era olikinge. Bw'oba omaliriza mwana wa taata teeka mu comment section gwe ndowoozayo ku ki ekiri mu mubiri gwa Kristo ensangi zino. But this ministry stood in the gap when you lied to Daystar Television about your TV and about the transformers they gave. But you can't text my mother. Like I said, Kayanja men are fine. You can keep it with us. You can't send someone to my mom. I remember this day very clearly. Because before everything had changed in our office, the office used to be there, back there, if people remember. I remember that situation very clearly. My father stood up here, grabbed the mic, and said we need to support them and help them. Man has attacked us for 5 years. And our pastor has kept
quiet. Nga musumba fasirise. He claims things, he says things. Ayogera ebintu. He has never gone to the police, not once. Tagenda nko ku poliisi naye aliri ayogera bwogezi. How can you say they're corrupt when you force them to guard you? Ogamba otya nti bapoliisi bali banguzi naye nga tebe bakuuma ewuwo. Not to mention, ate I was at ORU. Nali ku By the way, I want you to love this school because there's so many pastors' kids from Uganda at ORU. Robert University ina abana basumba bangi abasomerayo abava mu Uganda. One of them came to me and said, Rob, nangamba, you know, many years ago, myaka mingi egiyise, Jackson Ssenyonga said there were mass graves. Jackson yagamba waliwo entaana nga They nyingi. came and dug up our church, demolished the office. Ne bajja ne basime Said my parents ekkanisa. put all their money Omwana n'agamba bazadde bange ne into batekamu sente building God's zonna house. mu kuzimba ennyumba ya To Katonda. this day, he's never brought any proof. Paka katajjangayo bukakafu bulaga nti Just entaana zaaliwo naye ayogera bwogezi. But I think people must understand. Ndowooza abantu balina okutegeera. I'm not a kid. Siri mwana muto. I'm 29 years old. Ndi mu myaka 29. If you think it's funny Oba olowooza binyuma oba bisesa to play in God's house, okuzanyira mu nyumba ya play in God's Katonda, people, okuzanyira ku bantu you ba don't Katonda, preach. tobuulira njiri. Yesterday, on Tuesday, I want you to understand, I wasn't just seeing my dad. Ku Lwokubiri nali I was seeing people whose lives have been transformed. amaaso tegaali ku taata yekka wabula People obulamu whose bw'abantu bills are being obukyusiddwa. paid. Abantu Katonda aha ekituufu kyo si kirungi kye yakola era nnyinza okukondeminga ekikolwa Pastor Ssenyonga kyakola ekyovumirira omusumba Kayanja newankubadde ye nga mu ndowooza alowooza ayogera ku kibi wabula bayibuli etuluŋŋamya ku w'oluganda bwe musowaganye okumuyita mutuule musootinga ensonga bwe zigaana ofuneyo owookubiri bwe zigaana ofune owookusatu then bwe zigaana mukwase Katonda ate bayibuli egamba nti bw'oweesanga omukono gwo ogwa kkono toganyanga omukono gwa ddyo okumanya so bw'oba wawaayo mu kyama ffe tuba tetwetaaga kumanya ab'ebweru kati ebyo nno byonna bigambo bye njagala oweereza abantu bano bombiriri bagende mu maaso n'okubeera nga badda mu maaso ga Katonda okusinga okudda mu kulumaŋŋana kubanga tebiina kye bigatta ku bulokozi okujja kugenda mu maaso n'okwongera okuweebuula ekitiibwa kya Kristo. I am not the magistrate. But because these things have been already tabled and surrendered, we can comment. Not because we want, but because the other side has already commented. So if they comment, we will also say something. When they lie, we shall straighten the lies. If they name us, we also speak their names so as to straighten this in the name of Jesus. But why on TV, Pastor? Why in the whole church, Pastor? When you do it in your church, I have to do it in the church. When you do it on your TV, I have to do it on TV. So that truth and the lies will be put on the same platform for people to judge. You cannot pick up a microphone No, immediately no tunulira abantu. and stand and look face to face with these people, the No congregation, temya amaaso. and you even blink No gamba and say, baabo they are there. babadde bapulootinga. They were scheming and plotting. Baabo They are there. amanya mugalaba. You can see the names. Ne balaba amanya. They see the names. Nga naye olimba. But you know that you're lying. Tetupulootingangako n'abavubuka abo. Otunuulira ensonga zino ekituufu kiri nti ogenda maaso n'okugamba nti Mukama kirabika enkomerero etuuse ne buli omu gy'ali genda maaso n'okubeera nga weesabira oba oli awo Mukama y'amanyi wa agenda okubeera nga atuyambira. Kale akumaata kumira mpeera naye nsaba ayi Kitange Katonda omwesigwa nunula omusaayi gwo n'abaana bo baluŋŋamye bave mu kulwanagana wabula bakole ebyo ebigatta ku bwakabaka bwa Katonda era ebitwala abagoberezi baabwe kwoteeka omubiri gwa Kristo n'omwoyo ogukkiriza nti Kristo ye mulokozi we agende mu ggulu nga bwe guli omulamwa so si kulumaŋŋana. Mukama abampeera omukisa mubeere bulungi
mweraba. Beyond the newsroom, ate nno tugamba nti wano wetukuleetera ensonga oba oliawo ezibuusibwa amaaso abalala.